Polisi ekedde ku muyigo gwa kuyiga His Excellency Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye omubanda wa Kabaka akyabalemeredde. President Kyadakyi Ssentamu amagezi g'akozesa ne byakola bano bagenda kulwawo mutegeera era bajja kulwawo okumufuna bambi tubasaasidde nnyo ate ne tubasekerera obusiru bwammwe bwe mugenda muzunza bwe mugenda mulaga. Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabayitako atya? Ono President kigenda kuba kizibu omufuna naye munaateeka ku bunkenke eggwanga lyonna nga mutegeeza Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbu mufu okulaba nga mumufuna twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti kigenda kuba kizibu nnyo. Kwegamba kati Museveni buli kitundu ataddewo ababooda ataddewo bambega buli kitundu bayiye bambega ne twongera obbajjukiza ffe Mukama yatukuuma Mukama gwe tukulembedde bagendagenda mu bitundu eby'enjawulo nga bateekamu zigeeta ez'enjawulo ne baganda bange twongera obbajjukiza His Excellency Deputy President of Uganda Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine omubanda wa Kabaka agenda balumya emitwe mugenda muwuliramu. No President wa Bannayuganda Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukulembeze waffe ow'enjawulo omulungi Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda mugenda kubonaabona naye era twongera obbajjukiza nti ono takyasoboka. Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine takyasoboka naye munaamuyiga mutya naye munaamunoonya mutya ono yabaleka dda temukyalina kye mugamba. Mama President tukusabira gy'oli yonna obeereyo ng'oli seefu era buli kimu kibeere seefu ebbanga lyonna. Abo abatalina bye bakola abatalina kye batugamba tebalina na kye batugamba. President waffe omulungi Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine bagenda kulwawo naye twafuna Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine twamala buli kimu wakikulembedde bulungi era tutwala bulungi mu maaso. Kale twongera okujjukiza mwe mwenna abalowooza nti mutegeera nnyo era mwe mwenna abalowooza nti ebyammwe bitegeera nnyo twongera obbajjukiza nti munnange President w'abantu omulungi omulonde Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine mulungi omulungi Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine mugenda kulwawo okumufuna ate era n'okumutegeera. Ffe tutambudde ne His Excellency tugenda mu maaso era nga tubajjukiza ti President waffe ali seefu nnyo ate agenda kubeera seefu ennyo ebbanga lyonna. Ate era twongera obbajjukiza nti Kyadakyi Ssentamu Robert Bobi Wine ow'enjawulo agenda kuba wanjawulo ebbanga lyonna. Tudiringa n'abantu abeefula nti bategeera nga tebategeera tugenda kukyusaamu bigambo obyogedde buli kimu kikoleddwe wange mbabuulira. bakyagumbye Maka g'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuli President w'ekibiina ki NUP Robert Kyadakyi Ssentamu ne yaliko President w'ekibiina ki FDC Litayadikano Dr. Kizza Besigye ne Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Sirukwago era nga bano tebakkirizibwa kufuluma mu maka gaabwe okuva lwe baggalirwa ku lwokuna lwa ssabbiiti eno bwe bali bateekateeka okwetaba mu nteekateeka zaabwe ez'okusimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olunaku lwajjo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyadakyi Ssentamu yakubye poliisi ekimooni n'atolokayo n'ayingira ekibuga era yasimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'e Katwe mu Kampala era akadde kano tekinnamanyika oba Kyadakyi Ssentamu yasobodde okudda mu maka ge oluvannyuma lw'okutolokayo olunaku lw'eggulo. Ababuuza nti aliwa waali ali seefu kyemulina okutegeera. Wetutuukidde mu maka ga Lord Mayor ewa Kaliga mu Lubaga tusanze ab'ebyokwerinda bakyakiisa emmotoka yaabwe ku kikomera kye era mu kwogerako naye atubulidde ku mbeera gy'awangaliramu akadde kano. Embeera nammwe mugyerabiddeko. In fact kye baakoze olunaku lwajjo kwe kwongera na RPC yennyini najja luli wabaddewo DPC w'e Nateete asiiba wano asulawo wano DPC Ward Kampala naye ng'abeera wano emisana
jjo katono angwere mu bulago DPC omulamba. Lukwago agamba nti newankubadde buli omu asibiddwa mu maka ge naye bawuliziganya bulungi era ng'enteekateeka zaabwe zonna ze balangira gye buvuddeko zitambula bulungi nga bakwongera okuzitambuza nga bwe baziteekateeka. Enteekateeka zigenda mu maaso era njagala obbakakasa mu mbeera yonna tujja kubaayo. Njagala okutegeeza bannaffe bano abali ku geeti ne bannaabwe abaabasindise ku Mande tuliyiganga oba tutya tujja kubeerayo. Lukwago wabula alabudde abatwala ebyokwerinda mu ggwanga okukomya okulinnyirira eddembe lyabwe era singa tebakikomya essaawa yonna bakwekubira endulu mu mbuga z'amateeka. Tukoordinatinga buli kimu. Tulina balooya abalala abakola omulimu gwe era buli kimu kigenda mu maaso mugenda kukiraba ku ssaawa yayo entuufu. So lwakuba nti tuli mu wiikendi kizibu nnyo okubaako kye bakolawo naye bano balaba kubanga balabika si baakugenda buli lukya bakola ekiraga nti bakyaliwo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Baseekezi Ssenyonyi atubudde nti oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutoloka mu maka ge ebyokwerinda byongedde okunywezebwa Magere mu maka ge era mpaawo omuntu n'omu akkirizibwa kuyingira wuwe. Bayongedde ddala okudeployinga emirundi ng'esatu deployment gye babadde bataddeyo nti ate n'abaabaddeyo nga bakuuma lwe yabaddeyo n'abatolokako nti bali mu buzibu kubanga basudde step. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango ku lwokuna lwa ssabbiiti eno yategeeza nga bwe batagenda kuseetula kigere kuva mu maka ga bannabyabufuzi bano okutuusa nga bamaze okukakasa nti enteekateeka zaabwe ze baalangirira bazisazizzaamu. Tukolerera kusinziira ku abakeesi baffe aba intelligence. Singa banatuwa intelligence anti kati tewali security threat, tewali obuzibu, tujja kuvaayo naye nga tukyalina kawunga tujja kubeerayo. Kyokka Lukwago agamba nti enteekateeka ze babadde nazo ziyimiriziddwamu basobole okukungubagira abadde omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal ng'ono abadde munnakibiina ki Forum for Democratic Change. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika. Kale kulikayo Paul Bakabulindi bwetweyongerayo n'amawulire abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuli pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yaliko pulezidenti w'ekibiina ki FDC litayadikano Dr. Kizza Besigye ne Lord Mayor wa Kampala Ssaalongeriyas Lukwago era nga bano tebakkirizibwa kufuluma mu maka gaabwe okuva lwe baggalirwa ku lwokuna lwa ssabbiiti eno bwe baali bateekateeka okwetaba mu nteekateeka zaabwe ez'okusimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olunaku lwajjo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubye poliisi ekimooni n'atolokayo n'ayingira ekibuga era yasimba ebitooke mu binnya ebiri mu nguudo mu bitundu by'e Katwe mu Kampala era akadde kano tekinnamanyika oba Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okudda mu maka ge oluvannyuma lw'okutolokayo olunaku lw'eggulo. Ababuuza nti aliwa waali ali safe kyemulina okutegeera. Wetutuukidde mu maka ga Lord Mayor ewa Kaliga mu Lubaga tusanze ab'ebyokwerinda bakyakiisa emmotoka yaabwe ku kikomera kye era mu kwogerako naye atubulidde ku mbeera gy'awangaliramu akadde kano. Embeera nammwe mugyerabiddeko. In fact kye baakoze olunaku lwajjo kwe kwongera na RPC yennyini najja luli wabaddewo DPC w'e Nateete asiiba wano asulawo wano DPC wodi Kampala naye ng'abeera wano emisana jjo katono angwere mu bulago DPC omulamba. Lukwago agamba nti newankubadde buli omu asibiddwa mu maka ge naye bawuliziganya bulungi era ng'enteekateeka zaabwe zonna ze balangira gye buvuddeko zitambula bulungi nga bakwongera okuzitambuza nga bwe baziteekateeka. Enteekateeka zigenda mu maaso era njagala obbakakasa mu mbeera yonna tujja kubaayo. Njagala okutegeeza bannaffe bano abali ku geeti ne bannaabwe abaabasindise ku Mande tuliyiganga oba tutya tujja kubeerayo. Lukwago wabula alabudde abatwala ebyokwerinda mu ggwanga okukomya okulinnyirira eddembe lyabwe era singa tebakikomya essaawa yonna bakwekubira endulu mu mbuga z'amateeka. Tukoordinatinga buli kimu. Tulina balooya abalala abakola omulimu gwe era buli kimu kigenda mu maaso mugenda kukiraba ku ssaawa yayo entuufu. So lwakuba nti tuli mu wiikendi kizibu nnyo okubaako kye bakolawo naye bano balaba kubanga balabika si baakugenda buli lukya bakola ekiraga nti
bakyaliwo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Baseekezi Ssenyonyi atubudde nti oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutoloka mu maka ge ebyokwerinda byongedde okunywezebwa Magere mu maka ge era mpaawo omuntu n'omu akkirizibwa kuyingira wuwe. Bayongedde ddala okudeploying emirundi ng'esatu deployment gye babadde bataddeyo nti ate n'ababaddeyo nga bakuuma lwe yabaddeyo n'abatolokako nti bali mu buzibu kubanga basudde step. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango ku lwokuna lwa ssabbiiti eno yategeeza nga bwe batagenda kuseetula kigere kuva mu maka ga bannabyabufuzi bano okutuusa nga bamaze okukakasa nti enteekateeka zaabwe ze baalangirira bazisazizzaamu. Tukolerera kusinziira ku abakeesi baffe aba intelligence. Singa banatuwa intelligence anti kati tewali security threat, tewali obuzibu, tujja kuvaayo. Naye nga tukyalina kawunga tujja kubeerayo. Kyokka Lukwago agamba nti enteekateeka ze babadde nazo ziyimiriziddwamu basobole okukungubagira abadde omubaka wa Dokolo Cecilia Ogwal ng'ono abadde munnakibiina ki Forum for Democratic Change. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika. Kale kulikayo tudiringa n'abantu abeefula nti bategeera nga tebategeera tugenda kukyusaamu boyi wange mbabuulira muwulira ebiranga ebiyita ku lwedde lunooza nti byakusaaga wulira Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali Magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ng'ate ye Bad Bobi Wine already ali mu site. Nabagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola njagadde just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out Dangala Kamocha real bad man. gwali eyo abantu bano basindika luddawa. You are causing problems to yourself. Mwekulira kabazi kugulu. Buli lwoddira embwa ebadde esobola okweyigira n'ogiteeka ku muguwa n'otagiwa mmere lweneefuna obulungi weekutulira jjajja bw'etasookera ku baana bo ejja sookera ku ggwe oba ku baamulirwana. Eyo embwa gy'olumya enjala essaawa zino omenya emmeeza z'abantu nze ŋŋamba tayimu yammwe eweddeko. Abeefula nti bategeera nga tebategeera tugenda kukyusaamu boyi wange mbabuulira muwulira ebiranga ebiyita ku lwedde lunooza nti byakusaaga wulira Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo kati bali Magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ng'ate ye Bad Bobi Wine already ali mu site. Nabagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola njagadde just bakakasa nti nze original kibanda is me bad man straight out Dangala Kamocha real bad man. gwali eyo abantu bano basindika luddawa. You are causing problems to yourself. Mwekulira kabazi kugulu. Buli lwoddira embwa ebadde esobola okweyigira n'ogiteeka ku muguwa n'otagiwa mmere lweneefuna obulungi weekutulira jjajja bw'etasookera ku baana bo ejja sookera ku ggwe oba ku baamulirwana. Eyo embwa gy'olumya enjala essaawa zino omenya emmeeza z'abantu nze ŋŋamba tayimu yammwe eweddeko. Awo tuvuddewo. Oyo ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, baganda bange. Omukulembeze waffe omulungi omulonde President w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda balumya omitwe.
genda muwuliramu His Excellency si wa bulijjo na ono si wa bulijjo era temusuubira nti wa bulijjo byakola bya njawulo ate era atunudde okulaba nti Uganda mu maaso mu kaseera nga poliisi eri eyemuyigga mbu baagala kumuzza waka pulezidenti ali biwanvu nnyo n'obwesitasobola kukima nga bwe mukiwulidde obagamba nti His Excellency Sentamu Robert Bobi Wine aliko amasannyalaze oli bwakugamba nti Bobi Wine aliko nga mugagga nnyo nga yandigenze ku Serena yandigenze ku hoteli yonna Equatorio yandigenze ku hoteli yonna ey'ebbeeyi mu kibuga n'alya emmere ne bagagga banne ne babifeekeera banne ne babijodolo banne ne bahonalebo banne ab'ebitiibwa be bagwa mu kiti ekimu naye abiresseewo nakkirira wansi ddala mu ghetto mu hoteli z'omu butale gy'alidde His Excellency Abobo. Yes, representing common people, poor people, abantu aba bulijjo, abantu aba wansi, locals. Oteekeddwa okubamanya, oteekeddwa okubategeera, kikukakatako okuyita mu bulamu bwe bayitamu okusobola okutegeera ebyo ebibasoomooza. Laba nno okwaniriza kwe bamwaniriza. Ngambira Muhoozi Kayini Lugaba naye ayiteyokko mu ghetto agendeyokko olw'olumu yeetowazeemukko tumulabe ng'aliko mu mbeera bwe ziti aleme kutujjamu na helikopita ajjemukko ng'omuntu wa bulijjo. Yes, unasanyuwa yes njagala tulabe ku Muhoozi Kayini Lugaba mbulamu bwe buti tulabo bannansi banaamwaniriza tulabo bannansi banaamulaga omukwano bwe guti anti yatugamba erinda wa generation yaabwe negwe generation kijolidinga ate gyotagendamu kutegeera bibasoomooza kutegeera bibakosa kutegeera bye bayitamu kutegeera bibanyiga generation ki ate nga bw'oba ogijjamu gwogira mu nnyonyi ogira mu helikopita generation ki nga bw'ogendayo ogenda n'abasirikale ogenda n'abajaasi generation ki gy'olindinga nga bw'ogendayo tolina n'abantu 10 bakukuŋŋaanirako era okuŋŋaanirwako kabinja k'ababbi kabinja k'abanyakuzi kabinja bayita bakagezi munnyo bannakibuga mwe bali awo abatetenkanya abakozi b'ensimbi be bamwetoolola bwe bati ne saako ne famire ye kakati gwe generation kij'okulembera omusajja wuuno agenze bwogu bannamunigina nga talina gwe yalaalise enti nzijaawo naye luuku laba amasannyalaze omwana bwaga nti yeggwa amasannyalaze ageegekingi amasannyalaze abatuufu agaddala kwe kukuŋŋaanya abantu ne bakukuŋŋaanirako ne mu kaseera nga tobayise ne mu kaseera nga tobalaalise ne mu kaseera nga tobabuulidde nti nja kubeera nammwe naye ne bajja mu bungi obw'ekitalo ate nga bazze mu mukwano ogutagambika ge masannyalaze agaddala that is the true electricity era ng'anaageekiika gagenda okumubalula gagenda okumukuba ago tebageekiika basaasidde bw'oba olinayo ekiruubirirwa ekyekiikamu ago amasannyalaze weesibezi nywerera ddala kabinja k'abanyakuzi kabinja
kaba bayita bakagezi munnyo bannakibuga mwe bali awo abatetenkanya abakozi b'ensimbi be bamwetoolola bwe bati ne saako ne famire ye kakati gwe generation kijja okulembera omusajja wuuno agenze bwogu bannamunigina nga talina gwe yalaalise epinzijaawo naye luuku laba amasanyalaze omwana bwaga ti yegwa amasanyalaze yegwa amasanyalaze agegeji amasanyalaze abatuufu agaddala kwe kukuŋŋaanya abantu ne bakukuŋŋaanirako ne mu kaseera nga tobayise ne mu kaseera nga tobalaalise ne mu kaseera nga tobabuulidde nti nja kubeera nammwe naye ne bajja mu bungi obw'ekitalo ate nga bazze mu mukwano ogutagambika ge masanyalaze agaddala. That is the true electricity. Era ng'anaageekiika gagenda okumubalula gagenda okumukuba ago tebageekiika basaasidde bw'oba olinayo ekiruubirirwa ekyekiikamu ago amasanyalaze. Oyo ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kaseera nga poliisi erimu kumuyiga okumuzza ewakawe ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byo ebintu agenda mu maaso n'okubikolera ddala nga wetumubala era nga yetumusuubira. Tweyanziza nnyo pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, essuubi lya bannayuganda, essuubi lya bannakampala, omukulembeze waffe tusiimye nnyo, tusiimidde ddala mukama waffe. Continuinga tubalage continue tusobola era tubalageko nti tuli banjawulo. Twongera bajjukiza nti pulezidenti waffe omulungi omulondo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essuubi lyaffe agenda mu maaso n'okutalaga ekibuga Kampala. Bano tebalina bye batugamba, ffe tutambula tugenda mu maaso. Hello Uganda.